mwe muri kumpi n'ensonga za Buganda kabaka aliwa no ngenda kudda tatate yakatuwa gali kakati kino njagala kidda njagala osooke okwate abaana bali ku social media ababuuza kabaka gyali obaddemu sijja bakwata lwa nsonga obaddemu sinnalaba ku muntu ali mu nsa abuuza kabaka ensa yebeera etya nsaano somebody sensible nati unakubuuziza uliriza sinnavuma ku muntu but don't do it unakubuuziza kalemosa onalimu ensa aŋambye nti nkwata abaana ba social media bwe mba nkwata abaana ba social media ono tali mwabo kakati ekintu kya kabaka kiri bwe kiti bannange tusooke tukkiriziganye Katikkiro yavaayo n'ayogera n'agamba nti Ssaabasajja abasawo be baamugamba agende bamujjanjabe just before Kabaka's birthday run era nti yayogedde naye n'abatumira he's undergoing treatment. Okay, since time immemorial kabaka tavangayo kunnyonnyola abantu kati ndi wano kati ngenda wano. Kabaka bw'aba ayingira obanga afuluma he doesn't announce. Okay, ekirala omuntu yenna kwegamba abantu aboogera simanya kabaka muwambe simanya biki eno mpandowooza yange siri spokesperson wa Buganda ate sinze Ssaabalangira naye nja bagamba ekintu kiriwo ekiti ti Ssaabasajja kabaka alina abaana abakulu. Okay, alina omumbejja Nasolo, alina omumbejja actually n'alinnya Nasolo, alina omumbejja Nkinzi, alina omulangira Crispin Jjunju Kiweewa. Okay, Ssaabasajja alina baganda be. Okay, alina n'alinnya Sarah Catherine Kagere. Okiraba oyo tumanyiganye personally. Alinya n'alinnya n'abaloga. Okay, alina omulangira Jjunju omulangira Kintu Wasajja, alina baganda b'abalala. Okay, Ssaabasajja alina mikwano gye nga tebamuyita Ssaabasajja nga balinga bwe tuli wana abana that close. Nawe ekitiibwa Hope Mukasa. Okay, now bwe njagala ombuulire do you think abantu abamwetoolodde katugambe nti he has 30 very close people to him nti kagamba he can be in danger and they all don't mind or care. Uncle Eddie Sendi twalisoose ne twebuuza ensa ki bipimo kiggwe by'okozesa okupima ow'ensa, mizaani kikwoteeka ensa z'omuntu okumanya nti ziweze oba teziweze. Kubanze bwe ntunuulidde obulungi ebigambo by'oyogedde oba bwe mpuliriza ebigambo obulungi by'oyogedde ne ntunuulira n'abyogedde ate ndabye nga ggwe atalina nsa. Uncle Eddie Sendi, ensa zitegeezaako obuntu, ensa zitegeeza okuswalira, ensa zitegeeza okubeera informed, ensa zitegeeza okumanya ebyafaayo by'ekyo ekintu ky'oyogerako. Naye ate okusinziira ku bigambo bye mpulidde ggwe by'oli mu kwogera lwaki nkugambye nti toyina nsa, tebiriimu ka buntu, tebiriimu kubeera informed, tebiriimu kuddako mabega, kubanga singa bibaddemu ak'obuntu walifudde ku bulamu bw'omuntu. Senga bibaddemu okubeera informed walitegedde kabaka kyategeeza eri Obuganda era n'okimanya nti si wa famire ye yokka. Singa bibaddemu okuddako emabega walitegedde butya Buganda bwe yagaziwa naki Ssaabasajja kabaka kyategeeza eri Obuganda. Naye ggwe okujja n'okola statement nti Ssaabasajja kabaka alina abaana be, Ssaabasajja kabaka alina mukyala we, Ssaabasajja kabaka alina abafamire ye, Ssaabasajja kabaka alina baganda be, kyekiraga nti mu bigambo byo temubaddeemu nsa. Once you mention the word Ssaabasajja kabaka or the name Ssaabasajja kabaka oba omaze okumujja ku baana be,
oba omaze okumujja ku baganda be oba omaze okumujja ku mukyala we oba omaze okumujja ku bazzukulu be oba omaze okumujja ku famire ye omuli abalangira n'abambejja ng'omuleese mu Buganda kubanga taata wa Sambogo bamuyita Mutebi bamaama Najjinda bamuyita Mutebi taata wa Jjonjo bamuyita Mutebi muganda wa Wasajja bamuyita Mutebi era wawulira gye buvuddeko munnammwe omuyimbi gwe bayitaani oyo omuvubuka Kenneth Mugabi yagamba nti Saava maama we sister wa Ssaabasajja Kabaka era bwe yali amwogerako yamwogerako nga ankoloni munange ebiseera ebisinga twazanyiranga ewa ankoloni kati nga mpulira abantu bamuyita Ssaabasajja Kabaka nga kale laba bo gwe bayita Kabaka ffe tumuyita ankoloni kubanga wa famire ye but once you mention erinnya Ssaabasajja Kabaka oyo aba afuuse taata w'Abaganda bonna era tewali wamuyinako bwannannyini bwankomeredde businga ku bwa Muganda mulala once you hold e Buganda name oba erinnya eriva mu kika kya Buganda oba omaze okubatizibwa nti oli ye kitaawo mu buwangwa nga bwe tubeera ne ba Godfather eyo gye batubatiriza nga bwe tubeera ne baki eyo gye batubatiriza abaana baabwe babeera baana baabwe nga bali mu maka gaabwe naye bwe tubeera mu kkanisa oba mu nnyumba y'Omukama ffenna tubeera baana baabwe tewabaawo mwana ye wa Ntumbwe tewabaawo mwana ye wa Musaayi tewabaawo mwana ye Bwoya wabula ffenna tubeera baana be mu Katonda kasita ayambala ekitiibwa eky'obuweereza bwa Katonda kakati gwe olunaku lw'omensioninga erinnya Kabaka ayina abaana be Kabaka ayina mukyala we Kabaka ayina baganda be oba omaze okukyonoona kyonna Mutebi y'ayina abaana be Mutebi y'ayina mukyala we Mutebi y'ayina bazzukulu be Mutebi y'ayina abajjwa Mutebi y'ayina baganda be gwe kasita okozesa ekigambo nti Ssaabasajja Kabaka oyo abeera wa Buganda edisendi tuweerera abaana basome era abaana bwe bagenda ku ssomero tugamba abasomesa toli just teacher wa mwana wange kyekyokka naye oli muzadde kubanga essomero mu Luganda olutuufu liyitibwa eggunjuliro oba ebbanguliro omuntu agunjula oba abangula asobola okubeera omuzadde mu kaseera ke kamu y'ensonga lwaki n'abasomesa bwe bawa abaana baffe homework ate nabo batutikka omulimu gw'obusomesa era batugamba yambako ku mwana okukola homework atuuke okutuddira nga mulamu mu bufunze bw'obeera eka omusomesa n'akusindikira homework w'omwana ofuuka muzadde musomesa nga naye bw'osindika omwana ku ssomero omusomesa n'afuuka musomesa muzadde kaakati gwe singa omwana wo bakeera ne bamuwa homework naye nga mu homework gwe bamuwadde bamuteereddemu ebibuuzo eby'enjawulo ne bamugamba Mutebi Kabaka waawa oba Kabaka w'abaki Mutebi Kabaka w'abaki oteeka mu nti Mutebi Kabaka wa Ssanga lya Mbogo bakuwadde homework oyambeko ku mwana omumujjulize oteeka mu nti Mutebi Kabaka wa Ssanga lya Mbogo Kabaka wa Ssemakookiro Kabaka wa Nassolo Kabaka wa maama Najjinda Kabaka wa Wasajja oba oteeka mu nti Mutebi Kabaka wa Buganda then lwaki bwe kituuka ku Muganda okubanja Kabaka we omujuliriza baana be omujuliriza mukyala we omujuliriza baganda be lwaki nagambye nti Uncle Edison ndi mu eno video nkuwulidde nga atayinansa kubanga ebyo ebigambo ebitera okwogerwa ababuyabuya abatasengejja abatalowooza nga bwe kiri nti n'alina okulanga obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka ate talina kuba mwana we then lwaki oyagala ebyobulwadde bibeere much concerned ku baana be bokka wali owuliddeko ng'Omuganda apeeka Wasajja Kabaka jjanjabwe wali olabyeko ng'Omuganda apeeka Nassolo Kabaka jjanjabwe wali owuliddeko ng'Omuganda apeeka muzzukulu wa Kabaka jjanjabwe oba bassaava ne bannaava nti Kabaka jjanjabwe Omuganda yamanyi ow'okupeeka Ssaabasajja Kabaka jjanjabwe nga ye Katikkiro wa Buganda ekitegeeza nti ono si wa famire y'ensonga lwaki n'aba famire tetubatambaala Mama Nnabagereka nawaaba yabadde gye yabadde ng'azina dansi ne bamuhoozi ne mukyala wa Muhoozi oba omwana wa Ssaabasajja Kabaka yali mu kivulu kya Davido ng'azina Pinduula
ebyo tebitukwatako era si bo be tulina okubanja ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nti ajjanjabwe era tebali accountable ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka y'ensonga lwaki mugamba nti tetulina nsooba tuvvoola naye famire tetugirumba nko kubanga tumanyi nti bene yatutikka omuntu Katikkiro ekigambo Katikkiro kitegeeza kutikka era Katikkiro kwe tuteeka ku bunkenke kubanga ono twogera Kabaka wa Buganda tetwogera ku Kabaka wa Ssanga lya Mbogo tetwogera ku Kabaka wa Maama Najjinda twogera Kabaka wa Buganda singa twali twogera ku taata wa Ssanga lya Mbogo twali banjiza Ssanga lya Mbogo mulina ssente nnyingi kitammwe lwaki temumutwala najjanjabwa Junju mulina ssente nnyingi kitammwe lwaki temumutwala najjanjabwa Wasajja mulina ssente nnyingi kitammwe lwaki temumutwala najjanjabwa ensonga lwaki tugamba bo lwa nsonga nterikwata ku bo kakati singa Mutebi yali wa famire ye singa Wasajja takyalina wanywa tuzzi singa Ssanga lya Mbogo takyagenda mbivulu kuzina singa tumutta singa tumuuca naye tukimanyi nti si be bavunaanyizibwa ku Ssaabasajja Kabaka zino ensonga za Buganda zino ensonga si za famire ekiseera bwe kirituuka bo ne beerondamu omwogezi wa famire yaabwe alyogera ku lwa famire yaabwe twogera ku nsonga za Buganda era emyaka gyo Uncle Eddie Sendi mbadde sigisuubira kuba n'endowooza ng'eyo ng'ey'abaana ba Pitu Kabaka ayina abaana be Kabaka ayina mukyala oyo aba Mutebi naawe Roni era bababuuza who is your father bateekako Roni bati Obuganda taata waabwo ye Mutebi era gwe kasito mentioninga Kabaka kitegeeza omaze okumuggyako famire ye ne abafamire obaleese mu Buganda babeere Abaganda ffenna tubeere baki Baganda kitegeeza nti ono kasita afuuka Kabaka abataata w'Abaganda bonna waliwo ekifo kya Ssaabalangira nga Ssaabalangira yayambako Ssaabasajja Kabaka omukuumirako abalangira ng'era yakivaamu onaaliko asookaddeko baamuyitanga Besweri Mulondo kati mbuulira onaaliko tusobola omuvunaana lwaki mulangira munnammwe ate nga yakulira abalangira nga ye yakulonda omukuumireko abalangira atuuka okulwana atuuka ku ekyo nga tomujjanye situmumanyi lwaliyo Ssaabasajja ne bwakisa omukono mu bintu by'okusaaga Maama Najjinda tali accountable Ssanga lya Mbogo tali accountable Wasajja tali accountable wabula ali accountable yoyo atudde mu office ey'obuweereza obwakabaka bwa Buganda so yo atudde mu office ey'obuweereza obwa Ssekabaka Muteesa owookubiri ntegerekese Uncle Eddie Sendi Uncle Eddie Sendi nze nsaba onsonyiwe gena gamba omutabani abadde ati Uncle Eddie Sendi okimanyi nkussaamu ekitiibwa Uncle Eddie Sendi okimanyi so akuweebuula Uncle Eddie Sendi okimanyi so akutyoboola era Uncle Eddie Sendi okimanyi nti nkuyigiddeko bingi naye gwe emyaka gyondabidde wali ompuliddeko nga njogera ku sports wali ompuliddeko nga njogera ku byemizannyo byonna nti mugamba ffe buli kimu twefuula abakimanyi ekyo kyowulira nkoonyeeko kyekyo kyemba mmanyi kikyentegeeza wootamanyi oba wootategedde wadde nga waaliwulidde nga waaliyagadde okuwaawo endowooza yo ng'Omuganda weebuuze ku Baganda abakusinga obumanyi oba ku Baganda abakusinga obukugu otherwise ojja kutomera ebigambo ebyo tebyali nkanze nnyo singa byogeddwa Jenkins Mukasa singa byogeddwa Kasuku era saali byanikuddeko singa byogeddwa Bati Badiru naye Uncle Edward Sendi kaddi w'omusajja eddira emmamba nga Muganda okibuuka y'omukuba kulu nga Muganda okibuuka y'omukuba taka gwasobola ovaamu statement ng'eyo obuuza Abaganda nti Kabaka talina baana be Kabaka talina biki then be baba batwalangayo amakula ate munnaye ffe abatali baana be be baba baddukanga Kabaka's birthday run be baba bagendanga mu mipiira gy'amasaza be baba bagendanga mu mipiira gy'ebika era Ssaabasajja bw'alanga nti ajja waffe Butambala otutegeezangako ne tulema kugenda wakuŋŋaanidde kubanga ffe otugambye situli baana be oba oyagala tube baana be mu masanyu mwokka nga situli baana be mu bizibu njagala tubeere baana ba Kabaka mu masanyu tubeere era abaana ba Kabaka mu bizibu bw'oba olaba nga Omuganda yakunyiizizza nnyo okubanja Kabaka we linda kozi maama ate yafa jjajja akutuzaalira ne taata linda oba Muganda wo lwalifuna obuzibu oyo alibeerawo oyo tetuli mwogerako
era singa mwami Kibuuka ate ne Kibuuka kati wansi yonna naye kale ye mu ngobeeko singa mwami Kibuuka muganda wo akeera n'afuna obuzibu bw'oliwulira nga njogedde nti Edison lwaki temutwala muganda mmwe mujjanjaba awo ndibeera mukyamu ndiba nnyingiridde ebintu ebitankwatako kubanga famire ya Kibuuka tenkwatako naye Ssaabasajja Kabaka si wa famire ye okujjako nga famire gy'oyogerako ya Buganda bw'oyogera nga Ssaabasajja talina abaana be nange mbala tobala bali bokka nange ndi mwana we nange mbala kati sinza kulaba kitange ng'agenya ne sibaako kyenkolawo okugema kusinga okuwonya nze nina mukwano gwange e Uganda eyo bambi yali mukwano gwange nnyo era nga tuvudde wala nentuuka nenfunamu okumwekengera nga bwankubira essimu sikyagendayo nga ntidde ne ŋŋamba omusajja ono okusinziira ku mbeera eno bweti ne bwe ndaba tagenda kumpaayo tebagenda kunkunkumula masasi naye ate nenzamninga naye nga tuvudde wala naye nga tuyise mu bingi naye nenzijjukira nti paasipooti y'emagombe oba visa y'emagombe ebeemu gwono gwe wekkiriranya nti munnange nnina okuba n'ensa singa ali kutta oli ejjusiza magombe ng'omaze kugenda naye ate singa oli mwekengera n'owona oluvannyuma n'ozuula nga si mukyamu bambi ng'ali mutuufu osobola omumwetondera oba ntegeerekese nti ekyambe kino njagala bwe kiba nga kisala nze kireme kuntuusa magombe kyokka ate bwe kiba nga kisala oli bwe kiba nga kisala nze kintwala magombe bwe kiba nga kisala oli kimulekera obulamu kanzikirize kimusale ndi mwetondera amadda essaawa eno kale tuyinza okuba bakyamu kale mulamu ali yazannya na pool table ali yazannya na golf naye si lujanja si lugezigezi okwo kwe bayita okufaayo baleme kubuuza nti olwattabaze nalumanya nti wakolawo ki bino ebigambo bye twogera kale biyinza okubeera ebyobulabe eri omuntu ssekinnoomu so si eri Obuganda bwe tubyogera nga si bituufu tujja kudda twetonde naye ate singa tusirika nga bituufu oli n'afiirayo kyekyo tuli kinnyonnyola tutya ffe twekanga mangu tusaasire Edi ffe twekanga mangu yaluma ku musota ne bwalaba omugwa yeekanga gy'afulumye nga tali ku budde olwaleero ng'ali ku mawanga gwe yaddira mu bigere lyeryo ekkubo lye yakwata gwe yaddira mu bigere lyeryo ekkubo mwe tulaba mwe yayita ng'agenda okumujjanjaba nga bye bagamba gwe tulaba gwe yaddira mu bigere lyeryo ekkubo lyerimu lye yakwata tuli beeraliikirivu nnyo so bwe tuliba abasobya nga si ffe batuufu nga twatijja nnyo tulyetondera omuntu ssekinnoomu kubanga bino bye tukola kale ebiba bikosa muntu ssekinnoomu naye ate Ssaabasajja Kabaka singa abaawo ekimutuukako kikosa Buganda yonna okkiriza tusanyuse omuntu ssekinnoomu tulekeraawo okufokasinga ku Buganda eyawamu Uncle Edison era mu batalina nsa Badru Kateregga mwali era naye ali ku social media nti wage tuli ku social media ate nga naye kwoyogerera si kyekinnuma olinga ng'omuyimbi eyagamba tazawangula abajaasi alemererwa ati omudongo kyokka nga naye mudongo nga nayo statement agikoledde mu luyimba ovuma otya social media nga naye kwosinziira okuweerereza ensi era nga social media yeekuumye erinnya lyo era yeekuwanise waggulu n'otuyita abatali mu nsa mu bufunza oweereza abantu abatalina nsa n'okeera n'ovuga emmotoka yo okuva e Namulanda n'ojja ogenda oweereze n'oddayo n'olw'omukaaga oluddako n'ojja ng'ozze kuweereza abantu batalina nsa kubanga Uncle Edison bino byatandikidde ku social media nga bwe wagambye ne social media gy'otwala ng'etalina mugaso gy'otwala ng'etalina makulu ate gy'oli mu kwogereramu ate nga mmanyi toyogerera bwereere okama ssente mu basiru bakasitoma abo tuli basiru Uncle Edison otutuume b'amawube Uncle Edison ddala kituufu tuli b'amawube gwatuweereza oba ki kubanga mu Buganda emubaamu abasajja abakulembera yabeera Ssaabasajja Kabaka kakati gwe bw'oba oweereza baba nga tebaliimu nsa tukuyite nantaliimu nsa oba sentaliimu nsa tusengejje tulowooze tuve mu byagundi mumanyi Nassolo mukwano gwange Nkizi mukwano gwange
ojja kubeera mukwano gwabwe teryaganye paka naye kikwatagana ku Ssaabasajja Kabaka oyo si taata wa Nkizi mukwano gwo Mutebi ye taata we ffe twogera ku Kabaka era bw'oli nsanga nga njogedde ku Mutebi nga njogedde ku Loni awo ntwala onsibe but once you mention the name Ssaabasajja Kabaka I'm also responsible to that name era kyonna ekituuka kwa holdings erinnya eryo kinkosa ng'Omuganda kubanga eryo erinnya erya Kabaka title it's a title esobola okwambukako negenda ku mutwe gw'omulala gwe ng'omaze okukisa omukono naye ng'ekyakuliko oba taata waffe ffenna era ensonga lwaki Ssaabasajja mukaweefu beewe okulwanyisa ekirwadde kya fistula abaana be baali tebatonya naye amanya nti abaana be abawangaalira mu Buganda batonya bakulukuta ayina okubajjanjaba endwadde eno eyannalubirizi neziruma abaana baffe oba buyite Scorsese Ssaabasajja Kabaka yagamba birthday run egende ku ekyo neddako n'agamba nti kakati egende ku balwadde ba Mukenenya goloza ssanga lya Mboga ayina Mukenenya olowooza Nkiza ayina Mukenenya olw'obunene bwaliko Jjunju ayina ettama limukomeri asobola okuba ne Mukenenya naye ate Ssaabasajja yagamba abaana bange Mukenenya abazinze nnyo eziva mu birthday run zigende zibajjanjaba baaki batalinaako buvunaanyizibwa bweyagala ye abalumirirwa atuuke n'okubajjanjabanga nga ye lwe yeetaaza amaloboozi gaabwe sina ssente zaabwe nga bamutiiririra nga bamusiriikirira beebuuze nti olwattabaze nalumanya batubuuze nti mwakolawo ki Uncle Edison munnange Omuganda bw'abanja Kabaka we si kamanyiiro si bukyayi naye ekyo kyayogerako kyali kibaddewo ate eryo ekkubo Kabaka mwe yayita lyali lifiiriddemoko bwe yaddira mu bigere batya nnyo bwe bali baabasobya oba bwe tuli baabasobya tulidda ne twetonda is very simple naye bw'Obuganda nga bumaze okuviibwako Namulondo bw'ogenda bugamba ki nkugambye tebiseera ebisinga bwe bw'olabanga mu kwetaasa kikosooli naye nga kino kye weetaaza singa kikwata kisobola okuyiringisa emagombe guma kimukose oli mwetondera amadda bw'alibanga ye mutuufu kuba ye aliba akyaliwo okusobola omwetondera naye gwe bw'olifa n'oyingira entaana olyekangira mu kabbuli nti ya Rabbi abasajja bannyingiza eringi ne bambika ettono okitegeera muganda nge Edison si mu bubi si mu bukyayi naye tulowoozengako ng'abantu abakulu waabaddeyo olukiiko lwa Buganda gye buvuddeko juzi olukiiko lwabadde ku mbuga enkulu eya Buganda era nga lwe bisalawo kwe kutambulira Obuganda olwe lukiiko olusoma bajeti ya Buganda oyo lwe lukiiko olutambuza emirimu mu Buganda era mwe mwabadde eyavuddemu Professor Badu Kateregga ng'omu ku bakiise n'abuuza nti naye ffe abalina ku busobozi naffe tetukkirizibwa kgenda mulaba kumbuulira olwo olukiiko olusalirawo Buganda lutuulamu abalangira n'abambejja bameka bwe kiba nga abalangira n'abambejja ye Buganda mbuulira olwo olukiiko lutuulamu abalangira n'abambejja bameka bwe baba nga abalangira n'abambejja ye Buganda era ombuulire abo bontendera bompanya that's why nakugambye bw'otaba informed bw'otaddako mabega ofuuka ataliimu nsa mbuulire abantu abali mu kategori y'abalangira n'abambejja abagaziya Buganda ffe abakopi ffe tuwagaziya Buganda kakati gwe nnyumiza abalangira n'abambejja neesuule oba ngende mwankole gye mba njogera ku byayo nti lwaki obugabe bwankole tebudda Engineer Patrick Balijje atukate okuyingira kabbuli nga tatudde ku Namulondo njogere ku byeyo Muganda bw'ayogera ku by'abasoga nti baabo batandise juze embaga ya omutiibwa ennyo kyabazinga His Highness bwe yaliyo ne wabaawo abantu abamu ababako anti Abaganda mwefuula abagezi mweyingisa mu nsonga ezitabakwata nebira newange nsosolebwe waka nsosolebwe nebbali bwembe eddoboozi lyange terisobola kukola mu nju ya kitange linaakola mu yaani era bwemba sisobola kutereeza bizibu biri mu nju ya kitange naatereeza bya muyaani yenna gwe tusaatuukiddemu nga tubanja obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka oba nga tuyayaanira okulaba ku Ssaabasajja Kabaka tujja kwetondera amadde oli mwangu nnyo wa kwetondera naye obulamu bw'abeene nga bugenze ffe tetugenda kusobola kwetondera Baganda ti mmwe Abaganda abalina amaloboozi balumbuye bayeekolera itongwa mwakolawo ki nze nja okukulemberamu bonna abagambibwa nti baweebudde wakati mu kubanja Ssaabasajja Kabaka mmwe muba mukirabanga ekyokuweebuula
mutupumu wakati mu kubanja obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bwe tuba nga tuli mu kuweebula nja kulemberamu baweebuuzi bannange twambale ekkanzu abakyala mutegeke busuti genda tweyale twetondera oyo gwe tuli batusobezza gwe tuli batunyiizizza naye tujja kumwetondera nnyo era okwetonda kwaffe kujja kubeera validi nnyo nga nnyinimu atudde wali ku Nnamulonda amwenya. Kakati simanya nte mmwe kye muyinza kugamba Buganda singa kino kye muli mu kukulira kivaamu akabisa. Omuntu omu mwangu wa kwetondera naye Obuganda bwonna buzibu bwa kwetondera. Secondary abo boli mu kunnyumiza bw'alina abaana balina mukyala we alina abaweereza be n'abaana bate wali Muganda mukopi yatta Muteesa. Abo bannabbosa Ssebuggwawo baali ku mwanjo gwa Muteesa abo bonjuliriza. Abo be batta Muteesa baali ku mwanjo gwa Muteesa. Akawala akawa Muteesa obutwa akeddira endiga. Mwenna mukimanyidde ddala bulungi nti kaali ku mwanjo gwa Muteesa. Kakati gwa bonjuliriza musimanya alina abamuli okumpi alina golowooza mu budde obwo waliyo Omuganda yalina obusobozi obufuna tiketi agende e Bungereza akuume Kabaka oba alambule Kabaka. Abo bennyini abaamuliko be baalina obusobozi kitegeeza baali bakulusegereri. Kyotegeeza nti obuto bwatta Muteesa tebwasinziira ku abo abamwetoolodde bontendera ku abo abamuliraanye bontendera. Oyagala nzire mulwattabaze nalumanya bambuze nti wakolawo ki ebyafaayo byeddiringana naye tebigenda kweddiringana ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Nze ntidde bannange ebyafaayo ku mulundi guno tebigenda kweddiringana ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Twakirabako mu gwenkagamo omwenda Muteesa yakisa omukono bwe tuba twakirabako tuve mu kukikaabira tuyige tukijjeemu kyakuyiga ki era zze mu bigere bya Muteesa tumwewazizza tutya ensobi ezakolebwa Muteesa okwesiga bakyenjeje bonna abaamutuusa okuyingira mu nsi y'emagombe. Kateregga Badru Profesa naye takkirizibwa kwogera teweerabira ti ate Kateregga yeddira mpologoma naye Kateregga yeddira empologoma yeegasse kuffa abakopi tubanje obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Inti bwe tubanja nti mutulage Kabaka tuba tetwagala bamutulage. By the way abantu kino mukikwotinga bubi mutu misquotinga. Bwe tugamba nti Ssaabasajja Kabaka twagala mulabako situba nti tubateeka ku pressure mu mujjeeyo nga bwali tumulabeko naye pressure tuje tubateeka mu mujjanjabi mangu mu mulago Obuganda. Bwe muba mubadde mulagayizza mu kumujjanjaba mwongeremu ku speed otherwise Abaganda bagenda balya. Secho timulabeko mututere ku video mukubanga yinza no pangibwa ulate yabipanga kayinza okupanga ebifara naye kimuteeka ku bunkenko okuteeka ku bunkenko abasawo nti abaaye Abaganda eno bandi bubi mu mujjanja bwe mubadde musuubira mu mujjanjabira mwezi mulamba mwongezeemu kumanyi waakiri zibeere weeks bbiri n'Abaganda nga tebannanzija mu maaso munnange gwe mulamwa bwe bateeka makolima mu binye bwe bategenda kulya kamujja naye esobola zikanga ne zirowooza nti waliwo omuntu si gwagenda otusomesa tricks ey'enzannya y'Obwakabaka si gwagenda otubuulirira ku butya bwe tukuuma Kabaka si gwagenda otubuulirira ku butya bwe tukuuma Namulondo si gwagenda otubuulirira ku butya bwe tulabira Kabaka. Ffe bajjajja baffe baali balwanyi. Nze jjajjange nguli Kiwanuka Silvesto jjajjange nguli Kipanda baali basajja abalwanyi abakozesa emafumu abakozesa emmuli abakozesa engabo. Mulembe guno ffe tuli balwanyi abatagenda kukozesa mmuli nga bajjajjaffe baakozesanga okukuuma Obuganda oba amafumu yadde engabo. Tugenda kukozesa amaloboozi gaffe kubanga bajjajja baffe oba twava mu ntumbwe z'abantu oba mu magulu g'abantu abaali abalwanyi era abaakuumanga Kabaka. Gwe noonyereza oba jjajjange Kiwanuka Silvester teyali mu mbowa gwe kinoonyerezeeko. Kakati nze obumbowa bwange mbukolera wano mu nnyumba wendi. Obumbowa bwange mbukolera ku ssimu kubanga ensi yagenda digito gwe ate olaba osobola okusuubula China gy'otatuuse gwe nkakasa bwe ssobola kubanja Kabaka nga sigenze ku street oba bwe ssobola kulwanirira Buganda nga sikutte mafumu nga sikutte mmuli nga sikutte ngabo. Eddoboozi lyange y'emmundu yange bwe bukuumi eri Ssaabasajja Kabaka ndeka mbukozese ndeka nzannye paati yange.
leka n'omulala azannye paati ye. Yes, oluusi tuyinza okuba tuyitawo naye okuyitawo kwaffe kubi nnyo senga tusigala eno emabega ne tutayitawo kino kye tuyitiddewooko ne kifiirwa obulamu kubi. Tuyitawo naffe tukimanyi, tuyitawo tusukka naye tuleke tujja kwetondera bonna betusaatuukidde mu bulago ne kujja kuwooma nnyo okwetonda kwaffe empologoma etudde ku Namulonde eramula. Ekirala Uncle Eddie Sendi si gwe gwe nsuubiramu ezo statement ezaalina abaana be ezaalina mukyala be ani abamugobye kabiiri nabo. Nze ŋŋaanyeeko ssanga lya mbogo okuwodola kuzina akawodolo. Nze ŋŋaanyeeko Jjunju okubeera mu zippateze. Nze ŋŋaanyeeko Oweekitiibwa Wasajja okubeera mu bibi. Nze ŋŋaanyeeko ono Omumbejja gw'oyogerako eyaganzaako ku Onyango Galethi. Mutenyweza Obuganda. Omumbejja aswala n'okuzaala mu Baganda. Agenda kuzaala mu Onyango Galethi. Tukuze Obuganda. Ewe Buganda bukula bantu mmwe ng'abantu muba beeri temwagala bba Abaganda. Kakati ffe tubuzaalidde. Ffe tubwandazza. Ffe tubukuzizza. Yensonga lwaki abaana b'eŋŋoma n'abamujja kwesanga tebamanyi Luganda bawuza tuli waweeru tetubavunaana era tekitulemesa kusomesa baana baffe olulimi Luganda te ate Omumbejja ye talwogera nze ndusomesa abaana bange si lwabwe lwaffe. Era bwe mba mbajajinga sibajajinga nga Balangira n'Abambejja mbajajinga nga Abaganda lwaki temumanyi Luganda kubanga head of family waabwe ye Mutebi si Kabaka. Era bw'obanga ovunaana lwaki abaana bano tebamanyi Luganda vunaana Mutebi vunaana Najjinda tovunaana Naabagereka tovunaana Kabaka kubanga olulimi si lwabwe ne Buganda si yaabwe. Kyovulaba ne Mukujigaziya Nassolo asobola okupepeya n'Onyango Galethi nga nze yeekolera nze gw'ogaagaziya Obuganda ng'Obuganda nina bugaziyiza mu Buganda obanga mwannyinaze omuwala tagenda fulumya baana mu Buganda agenda kuzaalira omwo mu Buganda azaalira Abaganda Buganda eyongere okwanda. Mumbejja yagenda ngulu eyo ne yeeronderayo omuguuda. Bino Abaganda bye mwawuza nti Obote tayita ku ttaka lyaffe twamusina oba yatusina tugenda namusikiza mbwa. Mumbejja yagenze waabwe yennyini gye bazaala Obote akokolo najjayo omululi oyo gonjuliriza n'abaana be baagala Buganda okusinga nzaabo tebamwagala tebajagala. Otherwise Uncle Eddie Sendi si mu bubi tonyiiga sikuwateddeemu naye ebikwatagana ku Uganda ne Buganda ennyumba ya kitange mwenva ne bw'oliba mwana wa kitange n'ennyabo nja kulinnya obulago nga yeekolera ge gange naye abange angandokopya tuse kwerejjera kwa Uncle Eddie Sendi. Bulamu bwa Kabaka tebunjogeza ebinnayitika tebummalako emikwano nzi